Ndi musiimu nnyo okulabako olunaku olwaleero gwenna agenda maaso n'okufolowinga era n'okugoberera tuula tusome pulogulaamu yaffe eyo eŋŋanzi ate ennyuvu otusomera obutabo obw'enjawulo mu ngeri y'okwejjukanya, mu ngeri y'okuwujjaala, ate oba oli awo n'okukola emikwano nanti guva mu ngabo. Kubuuzizzaako nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Muzzukulu wa Mugema, munnakyalo omu bw'ati akwata ssente empya n'enkadde, nze Mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno eyatuula tusome. Akatabo ke tuliko ke k'abasajja mivule, tugenda kasomanga ku YouTube ate ne ku TikTok yaffe. Bwe tunaakamala tukwate obutabo obulala kubanga tubulina bungi. Basajja mivule kawandiikibwa Solomon Ike Mpalanyi. Akatabo kano ak'abasajja mivule tulina katandikira ddala n'essuula esooka egamba nti amaka ga ddiba. Kyemmanyi okkalidde, ekikwanguyira okyanguyira, empogola weeyasiza nawe wotandikira okususa. Oba oŋŋamba nti okkalidde nga nange ntandika okusosootula, yadde eddoboozi lirimukko engeri ya kiyegu si ddungi kiri awo, naye tujja ddigumira mu ngeri y'ekibaawo kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Amaka ga ddiba. Ddiba yali musajja mukulu ng'ekiwalaata kimumazeewo omutwe, nga ne mukazi we zirobola envi zimubunye omutwe gwonna. Bombi baali bakulanyizza. Ebiseera ebimu Ddiba yayitanga munne ne batambulako olw'eggulo ne bejjukanya nga bwe baatambulanga nga bamaze okugattibwa. Zirobola yali mukalukalu nnyo, yagendanga n'amemera ddala nga bwe yali ku lunaku luli lwe baalagaana okuba ababiri, naye nga baali omubiri gumu mu bulamu ne mu bulwadde, mu bwavu mpozzi ne mu bugagga. Mu Kyaggwe okumpi ne Mukono we waali amaka ga Ddiba amakulu, ate amalala nga gali Bugerere mu kibanja kye yali asimbyemu emmwanyi empitirivu, kyokka nga yo tagendagendayo nnyo, anti nga mu kiseera ekyo embwa eziri eyo tezoogerekeka. Obuukwa obwo bwaluma nnyo abantu ne bubambazanga engoye ezaabasibiranga mu biseke. Ennyambala eyo nno nga tesosola mwana, mukazi oba musajja. Mu kiseera kino Ddiba ne mukazi we baali bagundiridde balubatyo mu bufumbo. Bwe baazaalira omwana omulenzi ne bamutuuma amannya Olukunkumuli, nga Ddiba agenderera mpozi okubbula bakitaawe, baganda be ate ne bajjajja be abaafa edda. Zirobola ye yayagalanga nnyo okumuyita Keezaala, kyokka ye kitaawe n'amukazaako ly'abasajja mivule. Oluvannyuma erinnya eryo lyasalwako ne bamuyitanga Mivule. Tulugwa mutuba tusome gye tulimu, twejjukanya, tusoma obutabu, tunyumirwa, bubale kubanga ate okyagyekuumiddeko. Ennyumba ya Ddiba yali nnene ya mwamba ng'eseresebbwa malebe. Yali erabika bulungi kubanga yali esiigiddwa olufuufu yonna nga kungulu ne munda wammeremeenya. Ku kisenge eky'omu maaso ku ludda olwa ddyo kwali kusiigiddwako ekifaananyi ekyengo. Ogwo nno gwe gwali omuziro gwa nnyinimu, ate nga ku kkono bwe kuli ekifaananyi ky'embogo, kubanga bwe gwali omuziro gwa Zirobola. Enju yonna yali esiriddwa n'emalirwako amagezi. Mu ddiiro mwali mulabika bulungi nnyo. Ku bisenge kwali kujjudde ebifaananyi ebyabanga ku zikalenda. Mwalimu moto bbiri, emu yali egamba nti okufa sitya naye obutadda buluma, ate n'endala eyawandiikibwa mu nnukuta ennene ng'egamba nti nkolera batwazi, ze moto ezaali mu nnyumba ya Ddiba. Ekifaananyi kya Ddiba ne munne kye baabakubanga bafumbiriganwa, omuntu bwe yayingiranga kuyaggukizanga amaaso abannaaye agafuma bagabejjereza ttaba. Naye nga watunudde ku Zirobola mu kifaananyi kiri ng'otendereza Katonda nti akola ebirungi. Omukubi w'ekifaananyi talina kye yalekayo ku Ddiba ne mukazi we. Yagenda n'akwasa Zirobola ng'amwenya bw'atyo olw'essanyu, wamma ggwe n'amaliriza.
ebiseera ebyabuna ensingo ya zirobola, ebisiga eby'ennanda ate n'akayinda ak'ekiraalo byonna byoleka bulungi mu kifaananyi kiri. Okwo nno nga bw'ogattako Kadaali omunene eyalajjudde amajolobera eyali ku mutwe gwe ko n'ekiteeteeyi ekyakulukuta ne kikwekweya ne ku ttaka, wamma n'otunuulira zirobola n'omuggwa ennyalwe. Ddiba ye yayambala ekkanzu n'assaako busuuti, ate ku mutwe n'atikkirako entalabuusi n'akwata n'akaggo n'anekaanekana n'akamala. Naye ebyekifaananyi kye bibeeredde, Ddiba musajja wattu kyamukwata taliiko kaseko n'akamu ku matama, kyokka gye emimwa gye eminene ate nga migazi n'amatama ge amanene byalabikira ddala byonna mu kifaananyi ekyo. Ddiba yalina entebe ennene 3 ezaabangamu emitto ey'olugalamiriro ate eyayitibwanga mwami akooye emu n'emmeeza emu okwabeeranga gulaamufu. Essaawa ennene n'empapula z'amawulire agaagambuuze. Waggulu ku kisenge okumpi n'emmeeza we waali oluuma olw'empagi y'eggaali okwatungibwanga amabaluwa gonna Ddiba ge yafunanga. Emmanju w'enju waliyo eppipa 3 omwabeeranga amazzi, ate ne mu mbiriizi zaayo ku ddyo nga we wali effumbiro omwali n'ekibanyi, ate mu maaso gaalyo nga we wali akatandaalo. Ku ludda olulala nga waliwo ensiisira omwasulanga abasajja Kakwaya, Kayanda, Mpozzi ne Kaleekeezi. Abo nno be baakolanga emirimu ewaka. Ekiralo ky'ente kyali kyesuddeko akabanga, kyokka nga zo zisiiba mu kkookoowa awo ku mabbali g'oluggya. Tuli mu pulogulamu Tuula Tusome, era nkwebaza okuba nga ddatawo yenna omutadde kuno. Facebook, YouTube ate ne TikTok gw'oteeka mu buteesi Tuula Tusome ne tubeera nga tunyumirwa olulimi Oluganda. Buno bwe buwoomi bwalo. Muzzukulu wa Mugema, munnakyala kwata ssente empya n'enkadde yenze, nkyakutuusaako akatabo kano aka basajja mivule. Tuli mu maka ga Ddiba, bagezaako tunyonyola gaali gafaanana gatya, biki ebyalimu, ate awo tulyoke tutandikire ddala, tukyali ku nnyanjula yaako. Ddiba yalina olugologombo lw'embwa ezaakuumanga ewaka, era bwe kakutandanga n'osobya ekigere ewaka ekiro nga nno munnange zikuzzaayo nga n'ennabugi simufungize. Yalina olwebeeya lw'enkoko nga ku kyalo tewalaamuwa mutwe, ng'alina n'oluseregende lw'embuzi nga gy'obeera nti mpozzi za mukungu mulamba. Omulimu omukulu ogw'abasajja Kakwaya, Kaleekeezi ate ne Kayanda gwalinga gwa kulima, kyokka ng'okwo kwe baagattanga emirimu gy'awaka emirala egyabaweesanga emmere mu maka ga mukama waabwe. Kakwaya ye yalinga mutyabi wa nku era nga ye mukimi w'amazzi. Kaleekeezi nga ye mulunzi wa mbuzi, ate ye Kayanda ye yeemaliranga ku gw'okwoza ebintu n'engoye za mukama we, Mpozzi ate n'okulongoosa enju. Newankubadde Kayanda yali musajja mukulu naye ng'akola nnyo ebintu eby'ekito ebyamusekerezanga ate oluusi ne binyiiza ne baganda be. Emirundi mingi yayambalanga engoye za mukama we bwe yabanga agenze okuzooza eyo ku luzzi. Olumu Ddiba yamutebuka bwe yali agenze okulaba oluzzi lwabwe nga bwe lwali lufaanana, agenda okutuuka eyo nga Kayanda asuddemu ekkanzu, asuddemu empale empanvu ate n'ekkooti ye eyakka kyakumba. Kyokka banne bwe baali bagenze ku luzzi baafa enseko olw'engeri gye yalalabikamu mu ngoye ezo. Ye musajja wattu yali mumpi awunya ttaka, ate nga Ddiba musajja wa kitema. Bw'atyo Kayanda bwe yayambala ekkanzu n'ekkooti nga munnange engalo zirabikako busongezo. Bwe gwatuukanga ku kulongoosa eddiiro nga mu ntebe za nnyinimu ssebo omukulu mwawaŋŋama. Yaddanga muli n'atuula n'ageegenya Ddiba nga badde alina banne banyumya nabo. Ddiba yalinanga engeri gye yaddangamu banne nga banyumya nti ye, eye, otyo, weewaawo ddala. Era ng'atera n'okusekereza ng'abadde asanyuse nnyo. Kale Kayanda olwatulanga mu ntebe ng'atandika kukola bw'atyo. Naye ebyembi lumu yali atudde mu mwami akooye, embwa n'egenda yeekoona ku luggya ebweru. Musajja wattu n'aluwoleza ddala nti Ddiba yakomyewo. Olw'okutya ennyo
Kayanda yali abuuka mu ntebe, ekigere ne kiwambira mu lugoye lwayo. Entebe ne yeefuula. Omulenzi yasookawo bwenyi. Entebe nayo neegoberera n'emusaanikira. Naye Kayanda yagenda okuva wansi ng'alaba embwa eri awo ekunnumba ng'embuzi eyasizza entamu. Kayanda yanyumiza banne engeri gyabuguutanamu wansi, n'ajjula okubassa ate enseko. Yabagamba nti akabanga akatono ako ke mmaze wansi ntuuya nyenzenna n'enkirako ali mu kabiga. Ye Kakwaya yali musajja munyumya nnyo, naye kyokka ng'alina omuze gumu ogw'okusalaganya ebigambo, mpozi ate n'okuyingira mu mayu g'abasajja banne. Era erinnya lye lyali lyatiikiridde nnyo olw'okuyiwaayiwa ensimbi ku buli nkomerero y'omwezi ng'afunye empeera ye. Oli mu pulogulaamu tuba tusome, tukyagenda maaso n'akatabo kano ak'abasajja mivule kawandiikibwa Solomon Ike Mpalanye. Kalekesi yalina omuze gumu gwa ngalo. Omuvubuka ono yabba ebintu Katonda Benevu mu kyoto. Naye lwe baamukwata n'akasaka k'ennyama ke yabba ku muliraano, lwe baamukuba enzo ne mukama we eddiba n'amugoba mu maka ge. Abalugera baalutuusa nti kiwombe yeeyiwa amata. Kayanda ate ye yali wagonjebwa ng'ayamba abantu bangi ku kyalo. Naye ekyabazimuukiriza kwe kubula n'omwana omuwala eyabeeranga ewa mulirwana wa ddiba ow'omu ddembo. Kyokka abantu abasinga ab'oku kyalo baasalira muka Kiwotoka kazaala muwala omusango okumusinga, kubanga mbu buli we yabanga ayagala okutuma Kayanda ng'amugamba nti sunno yabanga asaaga, mbu mukazi wattu ng'amugamba nti muko yamba mpozi nga mukazi wo oyagala mugabe, gw'atolowooza nti nsaaga naye omuwala wuwo. Ebyo muka Kiwotoka yabiddiŋŋananga nnyo nga Kayanda okutwako nkomola. Kayanda teyalinda kugenda ng'ayita mu mitendera gya kuwasa. Ebyo teyabirinda. Ndowooza baateesa na muwala, oba baagenda misana, oba baakuulita kirompa awo yamanya. Olw'okubanga abasajja abo baalinga abaana mu maka ga ddiba, bw'atyo Mivule yeetaayanga nnyo mu nsiisira zaabwe. Mivule olw'okuweebwa ennyo ejjaliri, yakola ebintu bingi ebitasaana okuviira ddala mu buto bwe. N'abasajja abo nga tebannagobebwa na kubuna miwabo. Newankubadde nga yali akyali muto, yalinga mukujjukujju nnyo omwana oyo. Yatuulanga ku nsimbi za mukadde we, nawe abasajja abo ne bagulanga enkoko n'ennyama ne basiikanga ne balya. Ebikolwa ebyo nnyina bwe yabitegeera n'ayagala okumunenya ate n'okumukangavvula, naye kitaawe n'atakisiima ng'amugaanira nti tasobola kubikola. Kyokka ddiba yakola ebyo nga tamanyi nti mutabani we amutemera ekkuba ebbi erinza ate okumulabya ennaku ate n'okumujuliriza oluvannyuma. Buli kalibwa konna Mivule ke yeetaaganga nga bakadde be basobola okukamuwa. Naye emyokye gibeeredde, omwana omuze gw'okuwuunyeera n'okulya mu kyalo gwamwezingako nga bw'olaba akabaani bwe keezinga ku ndingidi. Mivule yali amawolu n'agoogoloza. Obudde olwakyanga buti ng'ali mu masiga ga nnyina avumbula mawolu. Bwe wabanga wasigaddewo enva ng'omulenzi nazo azijjayo ng'akka ku mmere ng'alya ku makyoko. Mivule okulya mu kyalo gwali gumufuukidde muze mukulu, kubanga kyaziranga kulaba nga waliwo we bajjula oba enkoko we zaabanga zeekuumiridde mu mulyango ng'akyama. Omulenzi yalinanga nnyo eggwiiso era ng'atera nnyo okugwikiriza ennyama oba enkoko oba kale ebyennyanja gye yabanga agenza okulya. Kale nno bwe yabitabikanga ebingi olunaku olumu, ono kasooli, bino byennyanja, eno nnyama, mwana bijanjaalo, ebinyeebwa nga nno munnange zirobola asula ku budde nga yeeserejja nga yaluza enkoko. Anti nga mufulumya olutata. Abantu abamu abagerenjuzi Mivule baali bamutuumye erinnya erya Ganaakalira mu kkubo. Ganaakalira mu kkubo kye kigambo ekituufu ekiyitibwa omuntu aliikiriza, nga gwe woosanze woolya ly'erinnya ettuufu erikuyitibwa Ganaakalira mu kkubo. Pulogulaamu tuba tusome mwe tuli. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente ate empya n'enkadde, nva mu Busiro, ekyalo Kitula mu ggombolola y'e Namayumba. Mu bbanga ery'emyaka 14 Mivule gye yamala nga tannagenda mu ssomero,
yayigiramu emize mingi ejamukyayisa bato banne ate n'abantu abakulu ku kyalo kyewaabwe. Mivule yateeganga abaana b'abandi abawala n'abafubuutulanga emisinde n'ajjula okubasuula ku masongolankwege. Baana banne be yazannyanga nabo yabasalangako ebigambo ate n'abakubisanga mu bakadde baabwe. Yagendanga n'asendasenda banne abamu ne bagenda babba ebintu ye n'abaddukako ate n'abaloopa eri abakulu be baabanga babibbyeko. Pulogulaamu Tuula Tusome tukyagendera ddala maaso nayo webale kuba nga ogyekuumiddeko essaawa zino zennyini. Newankubadde nga byonna byalinga bya luyitwe, Ddiba yaziba amaaso n'atabiraba era n'amatu n'agaggala n'atabiwulira. Wabula n'amulowoolerezanga era n'akambuwaliranga abantu olw'okwogeranga ebyo ku mutabani we. Ddiba yalwawo nnyo okukkiriza okutwala mutabani we ku ssomero. Zilobola ye yalengerera wala n'amanya nti okutwala omwana oyo mu ssomero kye kyali kijja okusinga okuba ekyomugaso mu bulamu bwe bwonna. Yabeebera nnyo bba ng'amusaba atwale omwana mu ssomero naye nga Ddiba amatu alinga gataddemu ebisaaniiko. Olumu Ddiba yawumiza Zilobola ku kisenge olw'okumutejjezanga olutatadde ng'amusaba atwale omwana mu ssomero. Ddiba yayogera ebigambo bingi biyite kafukunya nga mukazi wattu asirise becceccerere. Ddiba yategeeza mukazi we nti nze ndi musajja mugagga naye nayiga kusoma oba kuwandiika sagenda wala. Kyokka ne Zilobola yali mukazi mbaggulanyi nga tanyigirwa mu nnoga. Yaddamu bba n'obuvumu nti ssebo nze n'ennukuta emu bweti sigimanyi. Nejjukira nti kitagenda azaala bagenzi. Gwe weesobolodde okufuna ebintu ebingi nga tewayigirizibwa nnyo. Olwo Mivule teyandifunye ebisinga kaawo ng'abadde ayigirizibwa obulungi era n'afuna omulimu. Yabaffe omanyi otya obanga ggwe amakubo g'oyisemu okufuna ensimbi omwana tali gasobola? Emirembe egijja abazee wange nkubuulira nze nga bwe ndaba kigenda kuba gyakaweerege nga ddya lya bukulu. Ddiba eyali atuutuuyidde bwe yawulira ebyo n'akkakkana, bye yali ayogera n'abivaako. Lwali lumu Ddiba ng'atudde awo mu ddiiro lye atunga omuleera ku kkanzu ye, bwe yabbulula amaaso ng'alengera omulenzi w'essomero ajja n'akabaluwa mu ngalo. Omwana olwayingira mu nju, Ddiba n'amubuuza bulungi era n'amwebaza n'okusoma. Omulenzi teyalwa ng'akwasa Ddiba akabaluwa, omulenzi n'asiibula. Ddiba teyamuganya kugenda n'amugamba nti mwana wange amaaso gange lwakugalaba nga gatunula bulungi naye si malamu, siraba. Sooka ompisizeemuko ombuulire ebirimu olyoka oddeyo. Omulenzi okumugamba okusoma ebbaluwa kwali kubuulira nfuuzi kwennyamira. Kaseera buseera ng'agimaze ng'amutegeeza nga bwe baali babayise okubaawo ku lunaku lw'okwolesa ate okw'abaana nga 2 Novemba 1931 ku ssomero awo emukono, mpozi ku ssaawa 8 ez'olweggulo, okuwulira omukulu w'essomero by'ayogera era n'okulaba abaana baabwe bye bakola n'okubigula oluvannyuma. Ddiba yasanyuka nnyo olw'okuyitibwa era olunaku bwe lwatuuka n'ajaganya ng'akimezezza okwenjala. Yayambala bulungi n'anekanekana. Yasooka n'ayambala empale ye eyali ekoma eno mu ntumbwe eyasibibwanga oluwuzi olwawululwanga obuwululwa. Okwo n'assaako akafulaano. N'ayambala empale ye eya kkaki n'ekomba ku bunywa. Waggulu n'assaako essaati ye eya kkaki ddaaki. Olwo n'alyoka ayambala ekkanzu ye eya laasi eyabulako akatono okutuuka ku bunywa. N'aggyako ekitogi. Yaggyayo ekitogi ky'essaati ate n'asiba eppeesa ery'oku mumiro. N'assaako ekkooti ye eya kkaki, engatto ne zimudda mu bigere, enkuufiira ye ey'omukundi eyayitibwanga Elementi. Abasinga gye baali bakazizzaako erya ggudu. Nedda ku mutwe n'akwata omuggo gwe n'ayita Zilobola ne beenyiga nga bagenda ku ssomero. Ddiba ne munne nga batuuse ku ssomero baatuuzibwa ku mwanjo ddala. Bwe batyo ne basobola okuwulira bulungi ebigambo byonna omukulu w'essomero bye yayogera era n'okulaba abaana bye baakola. Ddiba yategeereza nnyo ebigambo omukulu w'essomero bye yayogera, naye ekyasinga okumusanyusa gy'emizannyo abaana gye baakola n'ebikwate bye baddamu. Ebbanga erisinga yasekeranga waggulu n'eddoboozi ne liyita muga banne bwe baabeeranga basanyuse bonna.
era ye yagattangako n'okkuba mu ngalo nga bw'asituka mu katebe ke yali atudde. Wabula akawala akato akakulembera oluyimba omwali ebigambo ebigamba nti nebaza abazadde abandeeta mu ssomero n'abasomesa bange abanzibula amaaso njogera oluzungu nsoma n'ebiwandiiko manyi n'okuyimba ate nga nzannya n'emizannyo nsaasira abatudde eka abasubwa ebirungi bino. Akawala kayimba nga kawuuba emikono nga bwe keetala kadde eno kadde eri ne kabula okussa abantu enseko. Ebintu Ddiba bye yalaba ne bye yawulira byamubuguumiriza nnyo era okugenda okuva bwe yali atudde ng'amaliridde okutwala Mivule mu ssomero eryo naye akola ebyamagero nga bwe yalaba baana banne bakola. Olw'ekinyegenyege ekingi Ddiba yaleka ne mukazi we baali batudde. Emikolo olwali okuggwa omwami yasituka busitusi wansi ng'eyali atudde ku maggwa n'alumba omukulu w'essomero. Namugamba nti olusoma lwali luweddeko ate nga lwe lukomekkereza mu mwaka n'olwekyo omulenzi yali wakutandika mu mwaka mujja. Ebyo Ddiba olwabiwulira ne yeewombeeka bulungi n'akutamako katono akwata omukulu w'essomero mu ngalo ng'amwebaza era mu kubuguutana okwo enkofiira yo yasumattukira n'egwa. Ddiba ng'amaze okwawukana n'omukulu w'essomero n'ajjukira mukazi we olwo n'atandika okumagamaga mu bantu abaali bateevunya ng'obuwuka. Olwamutukkako n'amunnyonnyola byonna ng'ajjudde essanyu era nga bw'awuubawuuba ne seppeewo ye mu ngalo. Zirobola omutima gwamudda mu nteeko kubanga kye yali yayagaliza embazzi kibuyaga yali amaze okusuula. Ebbanga ery'omwezi ogumu abasomeri bwe baamala nga bawummudde, Ddiba yalirabanga mwaka mulamba. Buli muntu yakyalanga ewaka ng'asooka kumutegeeza nga bw'ajja okutwala omwana we ayiga ebikwate, okuyimba, mpozi okukola emizannyo n'okwogera oluzungu. Okumanya nga Ddiba yali atugguukuludde ddala ebirowoozo nga bitaggulukuse. Ebiseera ebimu yagendanga ne mu mikwano gye n'abategeeza nga bwe yali ajja okutwala mutabani we mu ssomero era n'abeebuuzaako nnyo ebintu bye yali asaana okugulira omwana okugenda nabyo. Kyokka bo ne bamutegeeza nti omukulu w'essomero yali ajja kubimutegeeza byonna. Ye nno waayita mmeka? Omwezi ogutali mwaka, ebiseera eby'okutandika ne bituuka. Entanda Mivule gy'ataatwala gye yatwala kato n'ebeera emakunale, naye ekyagigaana kwe kubanga yo yaliko luwombo. Ku lunaku olw'okutandika lwennyini Ddiba yakeera nnyo n'aggyayo akagaali ke n'alagira Mivule okwerongoosa ate n'okwetegekera olugendo. Byonna olwaggwa Mivule n'ategeeza kitaawe nti mwetegefu. Ddiba okumugamba ekyo walinga kusindika asitamye. Amanga ago ng'akuba ku mipiira gy'eggaali ye gyombi n'olune okukakasa nti omukka ogwagirimu gwali gumala. Abavuga ku gaali ye enkola mugimanyi. Okwata olugalo luno olusonga n'okubakuba ku mupiira okuwulira oba mweguli oba ng'ogulimu guvuga bulala n'ogutaliimu guvuga bulala. So Ddiba bw'atyo bwe yakola. Kyemmanyi abasinga nti mwavugako ku magaali oba temwaviirako mu maka muli magaali. Naye ffe abaazikuliramu tunyumirwa bw'owulira obutabo nga bwogera ku mbeera naawe mwe wakulira. Agamba nti Ddiba okumugamba ekyo kwalinga kusindika asitamye amangu ago ng'akuba ku mipiira gy'eggaali ye gyombi n'olunwe okukakasa oba omukka gwali gumala. Teyalwanga agamba omulenzi atule ku kaliya. Omulenzi olwagamba nti nteredde, Ddiba n'asembula eggaali ne bejjawo. Entanda y'omulenzi yo yali eteekeddwa mu kikapu ng'ewanikiddwa bulungi mu mayembe g'eggaali. Entanda y'omulenzi bwe muli byagenda okulya ng'ali ku ssomero. Ddiba bwe yatuuka ku ofiisi y'omukulu w'essomero, abalenzi abakulukulu ne bagenda okumuggyako eggaali bamuyambe bagiteeke ebbali, naye ye Ddiba n'abagamba nti muddambaale. Abalenzi olwali okussa bati engalo ku ggaali n'ababwatukiranga eggulu nti balenzi mmwe mwakola mutya? Mwagala okozikako eggaali yange kakati emisana tteko? Kino so nga kitalo. Abaana kwe kumuddamu nti ssebo tetuli banyazi, wabula tubadde tuzze kukuyambako buyambi era abasomesa baffe bwe batyo bwe baatuyigiriza nti tusaana okuyamba abantu. Ebigambo ebyo Ddiba byamuyita ku nviiri ne bimugwa enkoto, ne yeeyongera okutuulumuka n'okwongera okunyweza eggaali ye.
yagenda okutuuka mu ofiisi nga yenna attula ku kantuuyo. Bwe yatula ku katebe ke baamuwa n'aggyayo akatambaala yeesangula entuuyo, naye eky'ekitalo akatambaala kaali ka bifu nnyo, entuuyo ezaasinga yazisaza bibatu. Ddiba yakolanga ebiri nga waalukuku. Yabanga yeesangula entuuyo ng'ate eno bw'annyonnyola omukulu w'essomero ng'abaana bwe babadde bamutwalako eggaali ye. Omukulu yafuba nnyo okumunnyonnyola abaana kye baali bagenderera, nga Ddiba awejjawejja buweziwezi nga bw'agamba nti eggaali eyo eyise ku lugwanyu ebadde erugenze. Ddiba yayogera ebintu bingi okutuusa lwe yagamba omukulu w'essomero nti abaana okunnyamba babadde bannyambako ki? Nze gw'olaba ndi musajja mukulu era nvugidde eggaali yange eyo gy'olaba emyaka mingi. Njeesindikira ku busozi sirabanga kannyamba. Naye abaana okunnyambira wano nga n'okutuuka ntuuse kinnemye okutegeera ssebo. Omukulu w'essomero yalaba guli gutyo ng'eby'abaana abikomyawo. Ebyo olwaggwa nga Ddiba asowolayo omukakasi gw'ensimbi ezaali mu ddiba lya Kasimba, ng'abuuza omukulu w'essomero nti ssebo bw'ogatta ebintu byonna omulenzi ono bye yeetaaga omwaka gwonna biweza ssente mmeka? Ko omukulu w'essomero nti ziwera siringi 8 ssebo. Ddiba ng'abala nsimbi ezo ng'azimuwa. Byonna olwaggwa Ddiba ng'ajja kikapu omwali emmere ng'agamba omukulu w'essomero nti ssebo emmere y'omulenzi wo gy'anaalya yiiyo. Gw'aba agitereka okukakasa era okutuusa ekiseera ekyokulya bwe kinaatuuka olyoke ogimuwe. Nze leka nzireyo ebyange biwedde. Abamu ku baana abaali awo ng'abamu bazze kusasula bisale kwe kugamba Ddiba nti ssebo eby'emmere omukulu w'essomero tabikolako. Munnanga akwate ekikapu kye tumulage emmere weeneterekebwa n'oluvannyuma tumutwale mu kibiina. Abayizi bali olwalaba Mivule ng'ayambalidde ekikapu kye ne bagamba nti kakubye. Tebaalwa ne bamutwala mpolampola nga bagenda bamujjagatajjagata nga bamuwaana nti musomi munnaffe ono ajja kuba mulenzi mulungi era alabika ng'alina ekisa asobola n'okugabira banne ku bibye. Okwogera ebyo baali bamuserengesa mu kasiko era olwatuuka eyo ne bamugamba nti entandanga eyo eyaliko oluwombo yaleeteekwa buteekwa okuliibwa ku makya okwo. Mivule baamulekera gwa kugaba mmere, omulenzi omulala ye n'asumulula oluwombo. Mivule yeewuunya nnyo engeri abaana bali gye baagabanamu enkoko amangu. Muli yanyiiga nnyo olw'okumulekera akakuba amazzi kokka mu luwombo. Kyokka yaguma nnyo n'atalaga busungu okutuusa lwe baavaayo okudda ku ssomero. Mu kibiina Mivule baamutuuliza ddala mabega, anti nga bw'atuula wakati ayitamu nnyo mu bato banne. Olw'okubanga nti Mivule abayizi bangi mu kibiina kye yali abasinga amaanyi n'obukulu, nga tewali yaŋŋanga kumukubako, kyokka ye ng'abakuba n'abaŋaŋŋaza ng'embwa. Bwe yawumizanga eri ku bisenge gye yasirikiranga. Gwawutudde ekikonde nga naye tawuuna. Bwe yabanga apassa oluyi ng'oyo aleka anyiiziira nga agenda. Kyokka obwana bw'essomero kye bubeeredde obumu bw'alabanga buli walako ne buleekaanira waggulu nti wuuyo Mivule jjajja w'abaana. Bwe yalumbanga obwo ate abalala ne bamwatuukiriza nti si mulala wabula luliira mu nnyana. Mivule bwe yavanga mu bwana obuto ne yeegatta n'abalenzi n'abawala abakulu ab'ekigero ky'emboozi ne bakoleeza. Ye yasinganga kubanyumizanga ku bintu ebyebweru ebitaakwatanga ku byakusoma. Yabitegeezanga bwe yasobola okwetaasa mu ntalo ezimu bwe yabanga agenze mu binyumo ne ku mbaga. N'abanyumiza engeri gye yatambulangamu n'abuna ekyalo mu bbanga ettono liti. Olw'ebintu eby'ekikulu bye yabanyumizanga banne kyebaava bamutuumira ddala erinnya erya jjajja w'abaana, ate abalala ne bamuyitanga luliira mu nnyana. Pulogulaamu tuba tusome mwe tuli. Essuula eno esooka egamba nti amaka ga Ddiba tunaatera okugiwunzika. Nze muzzukulu wa Mugema, omunakyala akwata ssente empya n'enkadde. Akatabo kano kawandiikibwa Solomon Ike Mpalanyi. Ku YouTube yaffe Tuula Tusome. Oteeka mu buteeso ekyo kyokka ojja kuba otufunye. Ne ku TikTok yaffe eya Tuula Tusome. Ebiseera ebyasooka Mivule nga tannaba kumanyirira ssomero, yasooka n'agumiikiriza n'abikka ku busungu bwe obungi obw'ettumbiizi. Naye kasita yagundiira
n'atandika okuyuuguumya basomi banne n'adda ne mukati. Buli yamuyitanga erinnya Patrick n'alanduka naye. Eyamusekereranga olw'obukulu bwe, oyo naye n'amwolekeza obwanga nga tebadda. We tukomye, essuula eno esooka ekomaawo. Tugenda kuba nga tusisinkana ku ssuula ey'okubiri egamba nti atazza embwa ye kumpi. Akatabo Basajja Mivule keeko, obuwoomi bw'Oluganda obuwulira. Tusisinkane omulundi ogudda. Katakumira mpeera abankoomire.